Eddy Kenzo ekyanobye wuwo kukaba ka buli kadde nga nasirisa munaita tamalo munayo okuza ebyo byokukaba birekera amalo ne maya nenga muneke Eddy Kenzo nga takola ki nga tawulira kugamba mu kifo ky'okukendeeza okukaba nga yiyongera kola ki nga yiyongera weyongezi munaye kukaba nenga mugamba mutya Rema Namakula mazina ayogera ebyama byonna era mbiyina maaso awo mu video munange yalaba biri bityo ng'omusajja takendeeza kukaba yina agamba lwaki sefunira kino kidokita ekitujjanjaba munaye neyefunirayo kidokita era nga wogenda obiwulira mu kavidiyo awo kati nina kavidiyo Eddy Kenzo nga yeewaana naye yeemanyi nti yimuki mukaabe era agambye awadi yokkaaba y'abayimbi ayagala akola ki ayagala agyetiki tayagala kwetika awadi yakuyimbako wabula ayagala balansinge atwale n'ey'okukaaba naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo mugimpereka like era nensaba mukwano gwo wenna atanaba kusubscribe nga tusubscribe nga no buyinzaanishasuvia era onyige mu notification bell oleme kusiwanga buli kimu buyinzaanishasuvia kyabateekayo era bambi nensaba naguddewo ne Facebook page osobola ogenda n'otekamu osobola ogenda nawo nonoonyako buyinzaanishasuvia news era erinnya liba nga oluusi likusumbuwa nditeekawo wano ku screen erinnya lyange osobola ogenda nonoonyako wali ku Facebook ne tubanga ekintu kikwasaganya wamu ne ku TikTok era lyeri mu buyinzaanishasuvia news ekintu ekibanga kyeyongera okunyuma ate eno wetuleeta obusitoole eno mawulire ani yakubye ani yasunya ani omuyimbi yakubye bunnengolo bannaye ate oli yagwiride ku stage bwe bityo nze bonna wano ku buyinzaanishasuvia mba nabo tosobola kunfollowinga wonna ku TikTok, Facebook, Instagram byonna wamma ekintu nekyongera okukola ki ekintu nekyongera okunywera nenge yate nkugyeyo njagala nsooke nkuwaani njagala nsooke nkuteereko Eddy Kenzo munaye nga yagamba yengule yokkaaba era yakimanyi naye Rema Namakula kyakola ki kyekyamugobe we kuba agambye munaye nzo mukazi Rema Namakula yanzirisanga munaye tata amalo munaye musuuzo okuza era wenjogera buno budde Eddy Kenzo ayina amanya katabalika era kati munaye buno budde jukira oli adayina kana kambata kati ayina ne crying baby kwegamba bannange nze simanyi woleka naye ngenda tukankutereko mu video omanyi nyongero bajukiza nabagamba wano buyinzaanishasuvia sipo mugambo gwesteeka kasa mpoloko ogwo mugambo nenguteko nga gwa mazima guli kwalaali ate byo kugamba munaye wano ku buyinzaanishasuvia ffe tetukuukira tuleeta kintu nga kiri kwalaali munnange Eddy Kenzo kalaba Eddy Kenzo wasuba omukyala munaye lwakukaaba omusajja n'akaaba munange tata amaalo sirika ebyo bibeeko munange yine yeefunirayo kidokita ate kidokita kyo tekikola ki tekikaabakaaba munange kyo kyakola naye Eddy Kenzo munange yagambye mbu newala just newaba nga atudde awo ali kulaba bufirimu munange yaddaawo n'akaaba amaziga negayungula potupotupotupotupotupotu n'akaaba amaziga ag'ekitalo n'akaaba amaziga nga tewali amukubi just kulaba bulabi firimu kati munange yeebyo naye yabikola nga Rema Namakula kimuluma muli mu mutima ngagamba guno ogusajja gwakula tegukuze bagimpe nze nkaaba nnyo newe mutandaba I'm so emotional bagimpe yo nze njitutte awadi ogikiriza ngokkiriza mangu ayi lwaki sigikiriza kaaba nnyo nze ne bwe mba ndaba movie bino lange zigali mpiseemu amwe crying baby yoyo no munaye crying baby oba kana kambatanga naye yeeyogera nti ye kugamba yeemanyi nti mukaabe naye no bannange nova ku kintu kugamba nga nawe wekkiririzaamu kati yoyo munange ye agamba ye mweteefuteefu era ali ready okukola ki okufuna awadi yokkaaba ate ajja agifuna agifuna nga tuze mbyobusaala kati ye munange Rema Namakula agamba munaye tata amalozi yensonga lwaki nave ewuwo omusajja n'okaaba n'ebitaliimu tutudde tuli mu kulaba ka TV nga ngenda okutunuulira nga gwoli mukutiiriisa Maziga nkubuuza munange tata amalo tata maya kiki obadde kinvu munaye kafirimu anti kankaabeza Amaziga anti biki munange Rema Namakula n'agamba nze nembeera ey'okusirisasiisa omuntu buli kadde atali mwana muto nkoze eki njukooye kuba kati buno obudde mbeerawo n'abantu b'ensirisa buno obudde mbeerawo n'abantu b'ensirisa babiri mbeerawo ne Eddy Kenzo nga musirisa ate nembeerawo nani n'amaalo kubajjukirako obudde yali alina amaalo naye agamba naye kino ekisajja kino ekyereeta ewaka kino ekyefuula ekitujjanjaba lwaki sitaani kale neetega mukazi wattu ng'atandika kwetega nga yeetega naye munnange ekyomukisa omulungi omutego gwakola ki gwakwatayo okumanya gwakwatayo kankulekereko video mwiraba munyona ayogerwa kumusinkana mutya twasinkana era musinkana ewantu
We met. That's why we are together. Yeah, we met somewhere at some time. Yeah. And yeah, he's one of the best things that have happened to me. Okay. How is life at home with Sabrina? It's amazing. It's amazing. It's more of everything I've wanted as a husband and wife relationship. It's more of Bambi and That is good. he loves me so much, and I feel it every time. Even when he just looks at me, I feel like, oh wow, much together. I got that kind of assurance, even without saying it. Much together. He's an amazing man, and he's been a good dad to my daughter. That is good. Much together. They connected right away, like magic. And it is everything a woman could ever ask for. Moving on, you have a kid or you have kids, and then they connect with the person you've moved on with. Chimanyo okuzibuwala oluusi n'abaana bazibuwala, but ekyabwe kya connecting just right away, and I thank God for that each and every day. Lwaki public eno eri against nnyo okutambula ne Hamza ku mikolo be ebivu? Lwaki public ekikuba nnyo? Public? Who's the public? And who cares? Hey. This is my husband. I can move with him everywhere I want to. Yeah. Even if to the bathroom or where, I can move with him. He's my husband. No matter what the public says, who cares? Naye ekyo kyenjogeddeko otera kiwulira mu bantu. Omwami wange mikolo gyonna gye tubaddeko gya family. Okitegeera? Kiba gya family. Ate bwe kiba nti mpulira njaga mutaako ne mu kitayi gya family bino ebyange byasho nja muleeta. He's my husband. Omutuku bebebbu? Yes. Bwanji? Nja kumuleeta. Wange Ibra. He's my husband. You're right. No matter what the public says, if I was concentrating on the public, singandibwa. I know. Okitegeera? Ono Rema, nakisanyusa Rema, nakikolera Rema, nakimuwa mirembe. Wema mpira mumisinga nnyo nga soba mulekayo nina show. Ngama hani nvuga. Twala. Nga mutyo. Why not? Oni omusajja wange. Yenyamba zempeta. What are you saying? Never nage. Oyagaza omuntu eyabivaamu okwagala. No, I'm just saying. Well, public, who's public? Public yani. Public egamba mutyo mwami owange. Ntambule na wammwe. I know. Nyinza okuba mbadde naye olunaku lwalala nepya nti I've not had enough of him. Kapepe nvuga. Mwa samatidde jangu ntwale sinnamatira. What more of you?